Okumu Junior nga wa myaka 13 yabula ku bazadde be nga wa myaka 5. Twali tubeera ne maama, school fees ne zimubula nampeeze wa taata. Ono agamba ti maama we yali amumanyiiko erinnya limu erya Eseza nga yali atunda buwowoolo ku kkubo. Olw'embeera gye yalimu yamutwala ewa taata w'omuvuzi wa boodabooda ng'eno gye yasanga mujja wa maama we gw'agamba nti yamuliisanga akakanja. Waliwo olunaku olumu lwakyame tugenda ku luzzi, omwana we n'anjiira amazzi kati bwe natuuka ewaka ne bannyombesa ne mugamba ono yanjiiridde amazzi n'ayomba. Nankubanga okunkuba n'ensirika kati nange ekiseera ne kituuka nga njagala agenda kunoonya maama wange. Junior si ye yekka anoonya abantu be ne Alex Masaba agamba maama we Yeshamii mu Mbogo nga yamulekera Maaka tumusiime agambibwa okuba nti yali mukwano gwa taata we ku Arua Paaka mu Kampala. Nyina myaka 11. Wayingira ekyamya wena emyaka emeka? Yali nkyali muto. Poliisi yanoonya maama w'omwana ono n'azuulibwa kyokka olwamumuwa yamukwata bukkolokkolo n'amusuulira Abasanyu Babies Home Ensambya. Kati abooluganda lw'omwana ono baweereddwa omukisa okumunona. Omuntu yenna amanyi ku maama w'omwana ono gy'ali oba gy'akolera ajje anunule omwana we. Kubanga singa tunaaba tumufunidde famire gy'agendamu ne bw'alijja ng'alina obujulizi obwenkanensi n'eggulu ajja kuba takyavaayo gye tunaaba tumutadde. Ate ye Makasa ayina byonna. Ono kati alina emyaka 10. Maama wa mumanyiiko lya Evas ne kitaawe amanyiiko lya Emmanuel. Ng'ekirala ekimumanyikiddwako ly'essomero lya Nassale kwe yali asomera eriyitibwa Bright Future Nassale and Primary School. Ate ye David Lubowa Kisaache yabula wa myaka 3 mu mwaka gwa 2017 nga mu kiseera kino alina emyaka 10. Ono ye kitaawe yamulekera wa boodabooda e Kansanga we baali oluvannyuma lw'okubagamba nti kagenda anone ssente kyokka n'atakomawo. Ate ye Enoka Mukisa kitaawe yamuleka mu Tonninyire Gaba mu mwaka gwa 2018 mu Water Zone bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi nga kyajjukirako kyokka nti yali abeera ggobero. Taata wange yali tanjagala waka. Maama wange nankwata nakola ki nantwala ewa taata omuto. Taata omuto n'antwalira mu bbaasi. Wali akakubo akaali wansi ye n'akwata akakubo n'agenda. Nemulinda obudde ne butandika ozziba. Abalala ye Anita Akampulira ng'ono yabula mu 2018 era ng'owa boodabooda amanyiddwa nga Joseph Semakula yamusanga bimusobedde erungujja naye n'amutwala ku poliisi ya Old Kampala. Ono maama wa mumanyiiko lya Flora ate nga taata we amumanyiiko lya Franka wabula kiteeberezebwa okuba nti yali atulugunyizibwa. Abalala kuliko Ziwa Abdulrahmani, Peter Kisekka ng'erinnya lya mwannyina amanyiiko lya Nakibuule, Moses Kizito, David Mwesigwa Kaggwa ow'emyaka 8 ne April Albert Odongo ow'emyaka 10 eyali abeera ekibuli. Bano bonna nabo banoonya baŋŋanda zaabwe. Abalabirira abaana bano batubuulidde ku kusoomoozebwa kwe basanga mu kubalabirira. Kubanga akasente akatono ke tuba tufunye ke tugabanyaamu emirimu gyonna gikole ki gitambule. Kakati ne weesanga projects zaffe naddala ez'okulima n'okulunda kye tuteekamu kiba tekimala. Wadde nga bafuna abazira kisa ababayamba okuweerera abaana bano, Sisita Maria Midrid Abitegeka atutegeezezza nti amasomero mu kitundu kino tegamatiza. Kino kye kyabawaliriza okwetandikira essomero omwaka guno n'abaana bafune ku byenjigiriza eby'omulembe. Mbojjako ebyenjigiriza byokka bafuna n'eddiini n'empisa ennungi ate n'ebyemikono yali batulengera bamanyi okukola baki ebitonotono ebisoboka. Omuntu kiba mulungi mwena gye muli mutuyambe mutukwasizeeko osobola okubako gweoweerera omwana mutono gakampeera omwana omu oba kambuwa ebyetaagisa ebikozesebwa mu masomero mbimanyi bulungi nnyo. Tujja kusanyukanya munanga abakwano baffe mwena munanga mutuyambye mu kintu ekyo. Abazadde be tusanze ku ssomero lino batubuulidde ebyenjawulo ebiririko. Kyuka weeri kuba omwana wange yatandika akyali muto ng'emyaka teginnatuuka naye okusinziira ku byakola bayina enjawulo. Ate abaliddukanya batubuulidde ebiruubirirwa byabwe. Erinnya lyaffe St. Martin Child Welfare Schools nga kitegeeza waliwo amasomero amalala gagenda kujja nga gakola ki nga geeyongerako awo mu maaso.
era agamu gajja kuba gasimbye ku skills training nga kyetwagala omwana ono Kankobe gwakutteko ne bw'aba tumutadde ng'alina ky'asobola okwekola. Amaka gano aga Kankobe agalabirira abaana gasinga okufuna abaana abawezezza emyaka 6 nga bano okusinga bava mu nsambya babies home nga tebannazuula abantu baabwe oba abazira kisa ababatwala okubalabirira. Andrew Kaggwa, Agafeeyo,